Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki UNICEF ku muwendo gw'abaana ogw'obukadde 21 mu Uganda, abaana obukadde 2.5 bakonziba olw'endya embi. Wakati w'omwaka gwa 2013 ne 2015, Uganda yafiirwa abaana 5,000 olw'endya embi, so nga ne gavumenti esaasaanya ssente buwanana okujjanjaba abaana ekika kino. Eno nno y'ensonga lwaki Akabondo ka Parliament akakola ku nsonga z'abaana n'ebitongole eby'enjawulo ebitakabanira eddembe ly'abaana bavuddeyo okusa gavumenti ku nninga okuleeta etteeka ku byendiisa y'abaana okusobola okukula obulungi. Eryo ly'etteeka erya Food and Nutrition Bill. Tubeere n'etteeka limu erisobola okuyamba abantu nti mmere ki ejja ku katale, endiisa erina okubeera ki, ate tulina okubeera nga tusettinga up guidelines ku ndiisa ey'abaana. Bagamba nti singa etteeka lino liyita lijja kutwaliramu n'amasomero agaliisa abaana emmere embi ate n'ago agawa abaana emmere etamala, anti buli mwana bw'atafuna kyakulya bulungi n'ebyensoma ye bitataagana. Amasomero ago agatafaayo ng'emmere nvundu erina kawuukumi n'amasomero amalala nga n'akamere tekamala omwana n'abeera nga ekyokulya awamanta kiwamansi, omwana abeera nga takuse mu kibiina tasoma. If we don't feed a child well, especially from ages 0 to 5, is that we miss to develop that child. We miss the brain development of that child. Bw'era etteeka lijja kusobola okuwa omukisa abazadde okusomesebwa ku ndiisa y'abaana ennungi, kubanga bangi balowooza nti omwana okumuliisa ebiceperecepere kwe kulya obulungi. Ddala kusaba abazadde abampuliriza, neddalamu abazadde omulowooza nti mulina ssente ennyingi muli mu kiraasi, abaana muleke okubawa ebimeremere chapusi, chicken biki. Abaana bano mubaliisa ebintu ebitali bya mugaso mu bulamu bwabwe. Mukkirize abaana balye emmere ennansi, emmere erimu ekiriisa. Abaana betwogeddeko nabo batunnyonnyodde obuzibu bwe basanga mu butalya bulungi. Bwe tubeera mu class, in case ng'ovudde during lunch time nga tolidde, or you come to class and you have poor concentration, tosobola kuwetegereza musomesa byasomesa oba tolina nakyo piikinga. Nabo bakubira bekikwatako omulanga ensonga y'endiisa yaabwe esobola okutereera si ku masomero wokka wabula n'awaka. The government to support the farmers with good quality seeds so they can plant crops for people to buy, for example schools, so they can feed children very well. Bano amyuka akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa era nga ye muyima w'akabondo k'abaana abategeezezza ng'ensonga ezibaluma bwe zigenda okukolebwako. They want their food and nutrition bill debated, and I hope once we are debating it, some of you will come to the parliament and see. Olwaleero abaana lwe babadde n'olutuula lwabwe lwa Parliament olumanyiddwa nga Childrens Parliament nga lubadde lw'omulundi gwakubiri. Ebimu ku bye basabye olukiiko lw'eggwanga kwe kukkirizanga abaana nabo okuwa endowooza yaabwe ku nsonga z'eggwanga ezibakwatako n'okubataasa ku bazadde baabwe abatabakkiriza kweyogerera ng'abaana. Priska Namulema agafeeyo ku Spark.